Yesu ketugenda baso okiriero nade Nachirijja babule Sako era tandika butandisi Songa tugamba nachirijja babulu Nena Luyange Farida Sempijja bona bali mwene tandika Sako ne waiswa Mu filimu emanyikiddwa nga ene yitibwa Dduka Ekibabu Ekyali ntandikwa tugenda maaso mpolampola Songa producer Okiriya Ronald Abano Mama baya akavaawo kati ngali watuuka jebale konna kole tali ludda kole tali ludda ona zano nyoliki naye omwana natangamba tuli ba mikwano nakiriko yandibadda kirayika mu yatema waliwo omulenzi yatemanga tabo ebyokukyalo abaana nno bane bakwasibwa bitimba munnange efirimu egenda maaso kati nga tujja tudde ewa ssenga tuba tuli awo ng'ayingiddewo siniya lutule opetempa gazampuliya kati agenda otuuka anaabuuza Bosco aliwanga Bosco taliiwo kati nga mugana ewaye wataliiwo bawaali ekisooka nze ya Bosco si bye bindeese kati ng'agamba nti ekizibu ekyazze omukazi afuuse ekirala omukazi yamufunira eddagala erimuloga okuba nti tagezaako okuba nga avaawo eddagala omukazi omusawo lyebawa eryabagatta liri eddagala lyamunywezeza omukazi abeera buli kaseera awoza jangu gakawundo kakulume akawundo jangu kakulume akawundo anumisa akawundo buli kadde sooka olindeko wuwe ne naawe nagambye oyangweyo oli eno kyokka oli eno gwe toli alanywa badde nkyanyumiza senga yakatuuka ojja munyumiza sooka ojja omalirize ebitaasa n'okumubuuza tamubuuzizza senga ama munange ensonyiwo nalina yatatereze ate mpulira munange genda otereze kalime akabimbi kati senga naawe genda okalime kalime mwana wuno bannanga alimisiza munne kabimbi ye kali kakyali kabimbi ako gwafuuka dda gubimbi munange kati omuyaye waliwo omuyaye nagakunza nkolera ekyo kyenjagala ekyo laba ekizibu ekigudde wano efirimu egenda maaso ne naawe olimba bano buli kaseera obatintimya bwobale butigomya waliyo duseka akadiba nga kabembedde buli kaseera ate oba oyina oku jangu naawe onywa amazzi nvaako leka naawe ebintu bino oluusi babaako omunaye wobyagalira ne babaawo nebigaanira mukama Katonda ne lwaki omukazi olutomuwa ku magezi n'amanya nti akawundo kalina essaawa yaako ekakulumira naye olwo buli kaseera yagala kannume nedda amwegayirira kati waka waliwo mulamu gwe babeeranga naye seba ali mu kumutuma ate aveewo bamulamu abatatambula abo balemesa bannaabwe kati amutuma ku luzi lwewala olutaliimu nkonge eyitawo kimanyi okooye naye lutulayo femani ng'atuma mwana ku luzzi jangu omalirize akasonga jangu omalirize akasonga naye bebi naawe kyenva bamutwala tayagala yali tayagala omukazi anobe kati omukazi afuuse ekirala agenze basi
bagiyita dduka ekibabu firimu gye tulaba. Kaakati tuddako ewa Munyoola Ngano. Kikomando kibaredde and first wali ewa Munyoola Ngano. Kati ewa Munyoola Ngano wano bagenda maaso engano yeenyooleddwa. Kikomando kiba kyayidde dda wonna oba okyagalidde ekikomando ye Munyoola Ngano. Kikomando kibaawo yagala kya supu yagala kyaki kyonna kyoba oyagala oba kya supu oba efirimu egenda maaso. Kikomando kireeteddwa ekikomando. Ensi etabuse n'abakyala ennaku zino bakeeyunira. Katuba tuliwo nga Mutaka ayingiddewo. Mutaka tayingiddewo. Kwekira ekintu tansangano. Kakati omanye ebintu bino ebyakawundu birumisa enjala kasita obiyitiriza ne weeyita osala. Kati musajja mukulu ali ku bubi bambi adduka wakati kyagala kulyayo aba alabiriza akugwi kiki olina gobbye si kubba munange nina gwenziruse naye wandabirako mba ndabye wandabirako abanzise bakalese gwe oko kafate soko okalumbe obadde ki lindako kumbe omukyala wuno abadde atazeggula nnyaanya ayagala omwami amufumbire ku mmere abe n'amaanyi. Omukazi bw'amanya nti kyakwagalamu kyekyo kati aba alina okufumbira amaanyi obe nago. Sooka olindeko uno si ye mwami. Ali wano akakuba olukuba undi lyampola bannange bebi emmere mbadde ennonye tuboobeze ate kati oli eno kati sooka ojja tugende munange n'ewaka oyeyidde byantodda mu byakikomando ebyamaanyi yo ofunyeefunyeemu tugende obenga obaako wooga busa amaanyi nga kutikula amaanyi mukwano lindako yitawo jangu naawe ogende akawundu kakulume nga bamulemerako mwenno mwerwanye nga munsasula. Omukazi yasasula kano mu kikomando kimalirize nedda jja tugende naye jjukira era wagenze olina by'otamaliriza tewamaliriza musajja mukulu amutwala Kirinnya Mutikka. Ekyo kye bayita okutwala Ekirinnya Mutikka. Kaakati munnange enkeera olunaku olwaddirira bannange n'ebintu bino bizibu nnyo. Omukazi omwesibirako n'olyoka weggulira ekizibu nga buli kadde kuba ku ssimu oba ozannya. Kaakano tubalengera bakkirira mu nnimiro baalimiranga luuyi eno era tubalengera bagenda mu nnimiro katulabe kati sebo ne mugenda muni batandise kwesikaasika nga tandika okwesika kiki naye tugende tulime kati omukazi nga tayita mulamu we muganda wa bba nga mugatwala enkumbi eno katugisange anedda twalayo tugenda kusanga just bali twagala kulayi katujje tugenda kujja tuntovaayo nga tetunnajja
nange mpulira omuliro gunkota omuliro munesi nyamba omuliro bule gwako oba inayo mamazi omuliro guyiwemu amazzi omuliro guyiwemu amazzi bambi jangu guyiwemu amazzi. Omusajja okutuuka omuwalula mpaka mu kasaka era ogenda okuvaayo oba kino kye bayita akasagazi. Tetuganye omukazi omulogo okwagala kibaawo naye omukazi nno ne gwoloza okukwagala ate n'alalukako bitundu kuna tabukako wamu oyo aba muzibu naye atabukako awamu. Egenda maaso atandise okuba nga adduka buddusi yeekweka bwekwesi. Efirimu egenda maaso omukyala wuno afuuse komando akutewa omanya okumunoonya mu ngeri ennungi n'embi. Oli wamu Magamba aliwa gwendabye nga jeno mulabye akyama wano olabye bubi tonimba goyinza okuba oli mukunimbalimba bwe mba njogera naawe enkumbi teeka eri bannanga ate omwami wotanna jeno todamu kubiŋŋamba ondi mukulu mu muto muno gwe bwe mba njagala bba wange ate oli wano nkumukuga gamba omukwekakweka obadde ki nze ku musajja nkuba nze ku musajja kuwe bannange mulamu nkubira ki onziramu gwoja okumanyira nkweka ekirala nkweka emmere obesede netonkweka omusajja gwe ongere oba nkuyole basi siri saiziyo nga beeyoola ng'akomawo ewaka. Wulira kakati gwe kwata ebyamu ebyo ogende ewa mukugobe kuba mwe mundeetedde ekizibu omusajja atakyampulia omusajja adduka munuloonya akawundo kakateka muluma kati saagala ebyo mugende oba munvire genda enkukoyo naawe bannangongo boote waffe yamukanyugira buli kimu n'amukanyugira. Efirimu egenda maaso atandise okugoba famire zaki z'omusajja kakano musajja atwali mu buzibu yamala n'amufuna ne bannange mukyalo ebbugumu nga lingi kintu kino ekyomutundu afazaali kibale nga kwolweggulo olagawa sokolire mbadde manyi kimaliriza toleka kintu kiyonta kiti leka naawe kayimpa omulemu buli lunaku andasa erinnya bulinyi omukazi nga mwoba okooye kankulage oba ono bagwanga kibannange omusajja yagwa ku kyokya leka amanyi gampeddemu addukira mwanda weya edo yala kudduka omusajja magezi yala kudduka naganaye bulinaoinogi naawe gumira kaawe abakazi baba bamulundi gumolomo nedda ebyo bye bamanyi nze era buno obulu 16 sya afazaali weefube kaawe mirundi 3 eyo omusajja adduse n'atema egenda maaso yasibira wasenga kiki mama mukazi atabukidde buli kadde buli ebintu ebikyategereka mama mbere tabusi pulira sibitegeera manya mama mwenyewe nakola mama kitabusi omusajja yajjakaba saakyalulu yajjakaba oba yajjakaba emmere mutabukidde mama kiki mwana wange ati bwe yakola singa yakola ne bannange leka naawe bannange omukazi ansomedde bannange gwe kyogamba leero taata yali bw'atyo kuba kati ebirowoozo byo nze sijja goba
kati mama nga mugamba tolowooza ku kyokugoba ki tolowooza ku kyokugoba omukazi ekisooka omukazi okuva lwe yatandise okusiima ebyokunuba n'abivaako gwe noonya kimu ofuniro ky'abazzukulu naye kyenina okukola nina okugenda ku musawo anyamba ampa eddagala nzija kati awula ayagala kuloga muloge omusawo bwe nagenda ne mugamba ampa eddagala yampa eddagala ery'omukazi abenga njagala ennyo naye kino kisusa eddagala eryamuweebwa ayagala bagoba omukyala maama namugamba si kyogoba omukazi tekiriiwo yiiya malala ddayo eri olima ekibimbi kyo omufo kyokugira omukazi uyagala mbeere mwenna mulimu ogwo ngwagadde nnyo kubanga musobola okulabika ni muzaala kati anoonya wakwekweka bwekwesi obadde ki bamukubidde enduulu atambula yekweka atambula nga baninja kati nange buli wamusuubira bali mu buzibu alumbawo nga majje abantu batandika okukola ebikolwa ebitakyali bya buntu omuntu n'atabuka mukweka omusajja mumukweka mubabe omusajja mumukweka gulawo mpebba wange ngende nze bw'otampa bbanga ojja kumbuulira ggwe olujja ojja kuggulawo olayika ompita mmere ggwe olayika ompita mmere bw'oba toyagala kuggulawo efirimu egenda maaso bannange gwatukubira olujja obekanida omusajja gwombuza mulabyeko wano omusajja tali muyingiro namwali omponye kati yagenda okuyingira nga taliimu namugandi owonye buwonyi kati yamugamba mba kumussa nga obadde ojja kinnyonnyoka kati obadde onkubira olujja omusanze mbalo onkuba ono naye egenda maaso efirimu egenda maaso katulabe gye biggwera kakati munnange aba agenda nga tabaako gwasanga onyambire bbaawo nyambire bbaawo yasonyiwa ebba wange kirabika akwanira bba wange wuliriza nnyo nkwagaidde mugambe yasonyiwa ebba wange obe muli mu biseera byammwe ebyeddembe muli ku kyamisana kyaggulo mu biseera byammwe ebyeddembe omugambe nti waliwo omukyala bwati ne bwati yantumye n'agamba otambula nebba buli kaseera mubeera mwena naye omukwanira abakazi balala naye wasonyiwe bawoli nva mugera wa mugorewe kati owedda gwagamba obedda kkiriza ogenda okulira wanje nje kumugiri byumgiye ayogera lulimi lwamu kyankulabye kirabika gwe naawe olulimi lwa balogo nkubuuza birero otandisa wano okubomoka bubomozi oyogera biki leka maze okugera kino okundaba gutyano gubonye mvuyo naayongera okuwalala olwo olulimi oluwalala luveeko naye ebyo ebyokwebuzabuza muleka muli kimu ekyokunzira omusajja ojja kundaba gwe weeyogeze egamba ebirala naawe ng'oyogera birala katugenda okudda erudda waliwo ajjayenderesa ajjayenderesa eggadi egenda maaso nagaye zigenda muke videos ekyengera era osobola okulabika ndi weetuusako zonna kopi zoba weeyagalidde okwetuusako kati mutaka aba agenda munne nga tamuyimiriza gwenina mungi makembe ekifuza okunsobera omukazi kamukwataganya ebintu byomukola byina kisirusiru ekyawe kino kyona kyona kibataddeko amaaso kikiri magembe muganda wange amaka ganyononekako obimanyi ekyankalana kimanyi bwe ngenda mutereeza naye magembe nagamba
najomba wesigame ku church wagana naye kunyumya church sawe ni bintu bikola omukazi oli agenda masse bizibu bye byonna abibulira mukwano gwe byogedde mbigase nabola luse omukazi obuzibu obuliwo omusawo yampa eddagala mutaliwo yagenda South buli omu atandise kimunyonnyola omusajja yamugamba nti nkuwadde eddagala ne bweddagala we litamanga olinda nga nze kati yamuwa eddagala taliiwo musimanyi agenda kusawula be South Africa tugentunoonya omusajja ya mbadde njagala onnyambeko tulaye engeri gye kati gwagamba mukwano gwe mulokole ayogera bino nga bw'alabiriza mukazi tabanga ndaba soko nzije wano nadduka nga tebamaliriza ono kwe kumamu oli alinga mulalu kati alinga musota mukubeko gyava ne jadda abatamanyiiyo nagambyeoke videos kyengera soloba kubira ku simu namba 0755698976 egenda maaso kakani nomunange ono mukazi watu abali wano ngadda mukoza bintu ono wunajja atiguka butigusi kati alinga mandwa ku mutwe alinga mandwa ku mutwe